Jose Chameleone amaze nadda. Chameleone akomyewo yali agenza okujjanjabibwa. Welcome back Jose Chameleone. Yes, bannamawulire babadde bangi ku kisaawe n'abantu bangi bagenze okukima Jose Chameleone ku kisaawe. So welcome back Jose Chameleone. Banange fenna tukubireko Chameleone mu ngalo olw'oluvannyuma lw'okudda mu America yali agenze okujjanjabibwa amaze n'akomawo e Uganda. It's a good thing, by the way. It's something good. It's something good. Abawagizi ba Chameleone mwena abawagizi ba music Dr. Jose Chameleone amaze nadda e Uganda. So tumukubireko mu ngalo. Engalo ze tukubaza ki za Katonda amuwonyeza because yagenda ali bubi kati akomyewo nga n'okutambula atambula. Okay. Akomyewo nga really amanyi omulaba nti agayina. So tubebaza mwena mukyala Juliet Zawedde ajjanjabye Chameleone nawe tukwebaza Juliet Zawedde yonna gy'oli mu America Allah akwe byosinga okwagala. Abayambyekawo Chameleone Juliet Zawedde yebale nnyo bambi olw'okuba n'omutima ogwo. Wano olwala n'obulwa n'akugulira Panado. Mwe bintu mubitwala light by the way. Naye wano olwala n'obulwa n'akugulira Panado. Naye mu nsi bw'olwala abantu ne bakubeererawo. It's a blessing. It's a blessing. Abantu balwadde naye omuntu anoonya n'amugulira Panado takola ki. So Juliet Zawedde tumwebaza olw'omutima ogwo. Juliet Zawedde. Nange wano nalwala, people were there for me. Manyi it's a favor. Oba olina okuba ng'olina favor. Wootegeerera abantu ti bakwagala ng'olwadde. Bw'olwala n'otalabayo n'omu. Kwana. Okyalina omulimu munene ogw'okkola. Buli we bagamba nti olwadde. Mu ddwaliro ne watajja bantu. Oba okyalina omulimu munene. Naye kati ffe tulwala, ensi yonna nejja, abantu ne bakusasulira, abantu ne bakubeererawo. So nze nebaza Katonda nti people love me. It's a blessing from God. And it did start with me. Kyatandikira from my dad. Tatanga abantu bali bamwagala nnyo bambi. So I also have that blessing from my dad. People loved my dad a lot. So era bwe yavaawo olabira ddala nga there is a vacuum on the media. So naye nga bwebiti webiri nyenda kutegeka okusaba era okujjukira my dad. We are going to have prayers. Byendiko byentegeka okusaba. I think that will be in August. Olunaku lwe yafa. So I'm in the preparations of that, having prayers ez'okujjukira my dad. That will be in August. Yes, in August. So that era abanene mbayita ne mudda. Those big people will come back again. So ka budget we kakwata, please do the needful. Kujja kubachengera. Tujja kubachengera where we had the last prayers era we tujja okuba nga tusabira my dad. Ebyo nawe webiri. Yes. Mutabani wa chairman Nyanzi yakoze press conference ngaddamu mwena babadde bamwogerako nze amagezi gemuweera genja okumuwa ave mu mawulire taatawo asigala taatawo munsi taatawo agambanga ekintu kigoberere because ffenna abali wano tuyinza okuwagira tuyinza okuwaga naye nga ate tesobola kubeerawo ebintu bibiri byanjawulo. Wano social media ffe tuwagira buwagizi. Oba oli mukyamu oba oli mutuufu, we shall always support you. But tetujja kubeererawo. Okubeererawo n'okuwagira byanjawulo. Nkaddemu akamagezi gazze. Social media esobola okuwagira naye tejja kubeererawo. Wano buli omu asaziyitamu bwogo. Wano kambajjukizeeko buli omu asoze ebizibu bye abiyitamu bwomu. Kakati n'olwekyo endulu ya social media tekumalangamu kuva ku famire yo ku bazadde bo. Nze ndowooza nti agifuusizza nga oba nti abaana ba TikTok balina emitima
era nayagadde nnyo Spice Diana najjayo ekiyimba kye nedda kati abaana bo bagamba people saying nti sente ezavudde mu luyimba abantu bateesa but don't you think Chumi bamukozeeko injustice lwaki bakwata oluyimba lwe because the statement lwaki bakwata oluyimba lwe ne bateekamu amaloboozi gaabwe mozo omuntu asobola okukukwata process by process asobola nomuwa abantu babuuka obulango oluyimba yalumudiza kati atandikirawo omuna atandika okuwaanawaana abaana bwe si bayimbi balina bibenoonyeza nammwe muleke nammwe kusalawo y'omwana ayimba ayina eddoboozi eddungi lwaki omwoyo gw'okukwabula nze gunninnya anedda mubuuza osobola duwulira ne Sezaara muli awo nga bagamba nga muli awo muli ku mukolo nga bagamba katufulumye omugole ng'owulira lwaki omwoyo gw'okukwabula omugole wuuyo katumwa n'avaayo nze neewuunyiza ekika kya music gye nigwawuliriza namwe muzala wanyo omwana nedda ate mumuzala wanyo kyetuliko alina beyenoonyeza ate netumi yabadde beetabangako muyimbi asobola okuddayo mu kupoota yali akkola bulungi nnyo taxi yali akkola bulungi nnyo era yagambye mbu Spice yamuwendulidde abaana ab'okuvuma naye teyabanyezi yabagambye ogwo nagukolako muli akasente sijja Chumi alina nsonga zina Spice tosobola kuŋŋamba nti bankaka bamuwamba buwambi namula ku video shooting asanyuka anye mmere bwabwe kati onaafa agenda natugamba bampa obuto ku video shoot gwerinda bali batikitoka mwagadde bwagazi kufufugaza mwana mwagadde fufugaza ekintu kye bakola kyali kibi bandirese omwana n'ashayininga abayimbi mulekera otwala kolabo z'abaana byayogera realistically bayita mu mateeka amatuufu agasaba collaboration ate no yagisaba kakati gwogamba oti ati Spice Diana ateekamu amaloboozi mu kayimba akatali kake tamanyi mateeka ebintu ebyo ebyokujja eri nedda engeri bambi gyali ono omwana nze kye nalabye mu kino ekintu ono omwana yali naive engeri gyayagala obeera sita nalaba ng'ono amuwadde kolabo wadde tabitegedde babiyisiza mu kipayopayo kikwayo ne bamuguza pusi mu kutiya olwedde oluyimba lwali luhiti yekimumanyi kyamanyi amanyi oba alina hiti y'oluyimba but that song was okay baluzinzise Kamiri baba bamutaddemu AI Kamiri watemetemedde byokukwana aliddeko kyaliddeko aliyo olulala miliyoni 3 gasaba asobola zima kati yaziyina mu miliyoni 3 aziyina mu lwe yasooka oteeka ati yasooka oteekayo aziyina me am thinking batule bamuweeyo kye bamuwa oluyimba olwo lubaddeko ne views ono omwana atandika nebanange tubeeremu obuntu ono omwana mutapukami tetuli mu kansolo tuli mu kabuntu mugendayo n'abaana abatikitoka jenya abadde atulaba mukandiga nze manager Roger is my good friend but I feel mpulira ono omwana afiringa injustice nebwe twawukana ampaki oba twawukana ampaki Chumi yakuwadde talina kyampadde lwaki Chumi yakuwadde nze ne namba ya Chumi sigirina but I'm saying nedda ndi mukulaba injustice eyakolebwa ku mwana bakola video y'oluyimba ennungi Chumi ng'ali muli alinga bisani buli ekimuyita kaya yeyagadde akoze atya temugenda azanyira ku bayimbi baffe ekintu kiri bwekiti oluyimba twalugyeyo ate nanfuma nja musi oluyimba balugyeyo balumudize kati akozesa yasooka nodduwanikayo Spice Diana bw'aba si mu kujjukujju mu yaye bakwate sente ezaava mu olwo oluyimba baluwe Chumi mulekwa talina maama talina taata bamutugako mulekwa nsiatale wamu temuwangala buwangaala olaba Spice Diana bantu bangi bamulyako brandi nnene eyo gye muli mu kukaka Chumi yayitawo katono yagamba esimu yembi Spice Diana yagamba buyimbi oba simu yimbi addeyo eri gye yavugiranga taxi temugenda kuddaawo ono soba buli wafuna akadde n'akuba Roja kisajja kyakyo kyembabuulira kyekyo ono omwana muto nnyo obanga bamuvuvubika bavuvube mukulu wa myaka emeka bavuvube mukulu kyeŋŋamba omuto mu industry sigambye nti mukulu emyaka nti mikyo ŋŋamba mu industry Chumi muto yatugambye bulungi omuyimbi omunene akuwadde kolabo ataddemu sente za vidiyo ennungi Chumi yatugambye si muyimbi awonze wensimba essira ziri statements ze n'agamba nga tanajja yavuganga
boda yavuganga taxi yerimira yayimba kana kayimba kagula biti iliyo wadenge myaka gisyali mivubuka osogera oyo yatumenya nga togera ku nsonga za azate mulezi alesene gundi eyo ngoba oba yalidde sente agizizi nabambi kiri bwe kiti nze sirina namba ya mwana oyo mu debate z'abayimbi sirina omuntu gwoli mu kusupporting yakugambisa muyimbi nga bakugamba ndetera y'abayimbi 10 nga 10 omuteeka ku no oyo mwana abadde ne hit song we all agree akakayimba ka hitinga kati Spice akwate ku sente oluyimba luze lufunye awe ku 10 ayagala manager Roger ne Spice Diana bakwate ku sente okutemya n'okuzibula njagala sente za 10 okutemya n'okuzibula njagala sente za 10 mbaka yali akalyako dda era kaali kamaze okubuuminga Spice kakolamu kolabo kyakongera katutumula naye buli muntu yateekayo ku YouTube ye bwe mukola collaborations buli muyimbi asobola okuteekayo kitegeeza 10 z'obadde olya zezizo YouTube channel zino olya kuba wagizi babajja ne bakola ki ne balaba kitegeeza kuba wateeka eyo nga nono yateeka ku yiye buli omu aligega amaanyi go anti amaanyi ago lwali luyimba lwa 10 yes njagala sente za 10 jajjange namukase yefiire dda kila muntu kila nani twagala sente za 10 kila muntu shida za dunia mama mbia Oliroja amane okulimba ono ano kamukuba story bikiroja likikuba essimu ndo why jayo ngenda kola ki ngenda kola kiteekayo katondo kyakola ngagiteeka mu private bwe banyiga Shira yavuddeyo n'agamba abaana abawala abakabira abasajja yo chip Grace Kani yali mukulu ku Prince Omar n'atenda sente mbon 4 points amane bichi katamba n'avaayo n'amwambalira mbu yeetunda ate bwaba agambi bali bakolanga bonna waba agambi ni mama statement eyo ali kati bonyigiriza nnyo nyindo gireeta omusaayi katamba mutuufu ne statement okukakana yogedde ebyama kati yabyo kati oba bye bine bya Bobi Wine bye yali ayogera byomwe inako ebyamate oyo si bwe gusoose okwetwala ojjukira n'omulundi gwe basooka kuba botiki simanyi oyina ka botiki ate ebiseera nga bakola na bonna ng'ate bakola na bonna ate ekirala nti ennaku zino bagamba awali omugenge kati agenda n'afunyiza engalo awali kati anti yamugambye mbwe emyaka kati sijaliko singa twakola off eyo show abatalina gikola because naye Shira has a point by the way alagana myaka the response ya kati yanyumidde yagambye bannange ku myaka gye ndiko nti nina okubanga nkumudde nina family ey'okulabirira ompitanga gwe agenda nesina bya omwana yayogera naye omwana oyo tasobola banga yerenga kisoboka ali Katamba ina sente zigula ekisambi ekyeru Katamba talina sente zigula kisambi kyeru nedda kwolo balamusalirako omuntu bw'avaawo n'alumiriza Jennifer naddala nga musajja omukazi kidawutinga munnanga ayinza okuba nga yamuguzaako akeddi naye nze simanyi lwaki kirayingira banne simanya ebyaka ekyo tekikola buli muntu alina opinion nze nange nizo okusaidingamu ne Shira a bit kati emyaka gy'aliko emeka asobola banga kati bamwebuuzaako omuntu atanatuuka nga takyakola entertainment shows bwe zityo myaka ana omuntu abeerera productive mu media abantu babagobe olaba obuzibu tulina obuzibu bw'amaanyi kubangera Uganda bano abantu bonna abacritique oba abakozi b'okuredio oba ab'okuma TV bano abato balooza nti abakulu balina kuvaawo kati olaba radio za gundi otulira gundi radio z'ebweru otulaba Ryan Seacrest ajja n'akola countdown nakola list ya nyimbe zisinga najja nakola olugambo kulu bali myaka 7 nga kyabikola omunamawulire Shaka yaka nsanvu mwogo naye manyi yali yakawumuloba mu mwaka gumwe na to be realistic tunulira media houses zo mu Europe olabe emyaka egiriko webale bano just kati kyemugamba MC Katsa ina right okola entertainment ayine myaka yamanya kubanza obuzibu nina ne Shira sebo yegeziwaza nada kubande nabogera atakati ekinuma kwaba bamuwe ekinuma kwaba abera amanyi politics abera amanyi abetunda abera amanyi ennyonyi amanyi abayino iye bamugamba tukoma kwemeka specializing akafune ku byokukola ye walaba katsali wale kinungi yetalibu yava ku NTV nga baba we mitwali naso asuka nagira bwa kati ali ku munano nya 10 ye wabali bulungi ye jetana ebanga lyafunire wetana batakozo mu wayo
omwana yagambye obusente bwa TV buba butono because ayambala engato ya Louis Vuitton ya milioni 8. Yakola mulimu. Ayambala engato. Omwana oyo. Yakola mulimu. Omwana Yesu. Ngajimpe jitunde ngulemu akamoto. Yakola mulimu. Ansasi. Naye no terina lusero vali ya Uganda. Terina. Milioni 8 ngo bugamu na Uganda. Ali ababimanyi. Tukana ali mukagute ne tufune ngato za mitwale 5 ngoleta alwe kati kyetuliko omwoyo gw'obunaku gubalinye. Omwoyo gw'obunaku gubalinye. Saba Katonda agunyongera ogwo. Mulaba mmwe. Ono omwana emunamuleta alamanyira abantu. Omwana shira yepaaka paako. Ayina akanyampa Julayina. Awoza bwafu awoza gonna mukka. Ebyo bintu byanyu ebyo nayingira abane kasi yamuyingiddeko gwayingira. Yabaddawa advice. Ngako yakolako naye. Era olaba omanyife tetuyina sayidi. Kati wavaayo nayingira Bobby simanya ayina ebyamba bye katumukumusula. Ayogera kalebuli. Kakati ono shira kati wala ate ndi kusaidia kati sikuluno. Saagala muntu ayogera ku bukulu bwa muntu. Oludda awantu ng'atufuga tannavaawo. Yoga temumwogera. Okumwogerako ne mwekaba mutte. Mwena ne mubanga obukoko bwe bayirira. Omusajja wuno bamukutte eddakiika 45. Tuli muli tukonkomadde. Ali koko bubuuzi bwe batwala mu lufula. Enkuba bwetukuba. Enkofiira y'obusiramu tetera kutoba. Obanga ku nkuba gye weesanguza ebibatu n'okwatawo n'okasuka ebbali. Omwana oshira ajoga. Ate yeekomeko. Ayino mmanya ddi wayina okwogera alabika tunatandika omwogerako ebyadala nakunamira n'amalako nga naye ne kati yayogedde statement. Shira mugezi nnyo ng'asirise. Nzantabikira bulungi. Ng'asirise obuzibu bujja ng'ayogedde. Ogamba ono yalese ekigambo ekinene mu lutalo gwasiba kwambuulira bwemba wakuluma nkulumako ennyindo kwezo yali alwanagana n'alima wali omugamba ali engulube naye ali kwagi mu kisiibo yaji bw'oba wayingiridde omukatuliki amanya obunafu bwo naga nti ono bwe naamuliisa engulube nja kuba mutadde kati katsi ono tiyetunda muleke ono yasoso bizo banga swakaba amanyine swakabawo ono ajja akirwanyisa tulage teyetunda naye ayongera okusiiga ekifaananyi lwaki emyaka katamba gy'aliko alina okuba nti awumudde media babwane muweereza obugambo anti nange kyendikugamba nti awo wetumuweerereza obubaka taata we kanaabiwulira ayinza n'ogamba batugobebwa agikole fe tuli baana ba Mungu dunde waffe ye Mungu omwana yakola mulimu ki awe tujogambira nti abaana muweerera abazadde influencer byakola byagala kuba olaba ono mwana yebrandinga bulungi nebe zimuyita mbadde nsaba briefly company chenene zakola kati nina byembala eriwa eyo gyoyogedde yengatto yagulangula Louis Vuitton eyizo bana wo muna Uganda as a brand tezirina mu Uganda.